nga bulijjo kibalizibwa nkulamusiza abagoberera BEPTV tukweyaniriza bwe bale nnyo okutugoberera. Tuli mu pulogulaamu ensonga mu ddiiro, tuli ne Secretary General w'ekibiina kya JEMA. Ekibiina kyawawaza abantu amatu tekirina ssente zitegeka Delegates Conference. Ekibiina ssemateeka agaanye okuggwa. Tuli ne ssaabawandiisi w'ekibiina yeera kumpi omwogezi yamanye buli kimu, yamanye ebyama by'ekibiina, ssente z'ekibiina zaalagawa. Haji soko obuuze ku balabi baffe tutandikira awo. Abatulaba omusana gwa leero balamusiza walinnya lya Mukama Katonda ate ne mbeebaza emirimu gye mukolako okubeera nga mubeezaawo obulamu bwammwe ate n'okuyimirizaawo famire zammwe. Njagala okwebaza bannajjasiisi forum mwenna abawaayo obudde okugoberera n'okutegeera ekibiina engeri gye kitambulamu n'emirimu gyakyo emitongole gyekitegedde okubeera nga kikola okuyambako okuleeta enkyukakyuka mu byobukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda. Abantu amawulire agakyasinze okubawawaza amatu okuva mu kibiina kya JEMA ge mawulire agafulumye ku nkomerero ya Sabbiiti, mu ggandalo lya Sabbiiti, nti ekibiina tekigenda kutuuza Delegates Conference. Bannabadde baagala ebifo okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo mu kibiina. Bagamba mbu ako kakodyo kammwe mmwe abaagala okweremeza mu bukulembeze bw'ekibiina, naddala ggwe ne pulezidenti w'ekibiina basaalibwa. Lwaki mwesiba ku kibiina kya bannammwe? Okusooka eggwanga lyetaaga litegeere nti ebizibu ebyaliwo mu COVID-19 bikyaliwo mu byenfuna by'eggwanga, ensi yonna okutwaliza awamu. 2020 twali tulina okutuuza Tabamiruka, twakikola kubanga waliwo COVID era tukozesa ssemateeka waffe okunaanula ekisanja atulowooza nti bwe tunaatuukira olwaleero oba oliawo ensimbi tunaabanga tuzifunye. Era bw'ogenda mu kakiiko k'ebyokulonda mu annual work plan yaffe olaba nga mulimu grassroot elections ne budgeting eri attached. N'olwekyo eyo program kweri tenaba kubeera nga etuukirizibwa olw'okubeera nti ensimu teziriyo. Era bannajjemba bateeka okukimanya nti mu bo mwennyini mubaddemu amaloboozi agamba nti ssemateeka ono akaddiye nnyo yeetaaga okubeera nga akolwamu ennongoosereza. Pulezidenti baswalirwa yawuliriza amaloboozi g'abantu abo era akakiiko ne katondebwawo. Mwezi gw'Omwenda ne kaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga katalaaga eggwanga lino okuŋŋaanya ebirowoozo bya bannajjeema, biki bye baagala okulongoosaamu, biki bye baagala okuggyamu n'okwongeramu mu ssemateeka waffe. Era ne kakola roadmap nga kaali kateekeddwa okumaliriza omulimu guno ku nkomerero y'omwezi ogw'Okumi-12. Ekitaasobose olw'obufunda bw'ensawo yaffe ne kaba nti okuva omwezi gw'Omwenda okutuuka mu Desemba kasobodde okugenda mu West Nile, ne kasobola okugenda eggulu, ne kasobola okugenda Lira, ne kasobola okugenda Usoga, Jinja, Iganga, ne kavaawo ne kagenda Mbarara ne Lukwongere. Niyo omulimu ne gusigala nga teguwedde. Kaakati kabadde kalina okukola alipoota yaako National Executive Committee eyakawa omulimu guno. Era alipoota eyo ng'enaku z'omwezi 28 baajanjudde eri National Executive Committee ebakozeeko ebibatuuseeko n'okusoomozebwa basanzeemu mu kunoonya ebirowoozo by'abantu ebigendera okukyusa ssemateeka. Ne kasabayo emyezi 6 kabeere nga kwongera okuttaanya ensonga eno.
National Executive Committee era nekkiriza nebawa emyezi 6 naye nga kitegeeza nti bw'obongera emyezi 6 organizer party okuva ku extension yakolebwa mwezi gwa 2 gw'omwaka wa 2022 neggwako mwezi gwa 4 kati kitegeeza nkajja kumaliriza omulimu nga tewaliwo gavumenti ate nga tetuyinza kukkiriza kibiina kukiggalawo nga mu ssemateeka yaffe mulimu obuwaayiro obusobola okukozesebwa okwongerayo obukulembeze emirimu gisigale nga gitambula bulungi. Bannayuganda kibetaaga okumanya nti okulonda kuno okwogerwako kulina kuviira ddala wansi ku byalo. Uganda erina ebyalo 7,000 mu 2026 7,262 ebyalo ebiri mu Bunakana. Kati nga kikwetaagisa okubeera nga otuuka ku kyalo osobole okubeera nga ofuna bammemba b'ekibiina obateeke mu register mu compiling voters register muddeyo bakebere ebyateekeddwamu byebyo nga process bwekola ki bwebeera. Ate nga bimu ku bintu ku maloboozi era gava mu kibiina twetaaga kaluna okulonda nga tuvuddeyo ki tuvudde wansi tuvudde ku byalo. Kati ekyo bw'otunuulya ebiseera ebiriwo kati n'okutuuka okulonda okw'eggwanga olaba nti obudde tebuliyo, obudde bufuuse butono nnyo ate n'ensimbi zigenda okukola omulimu ogwo okuva wansi eyo okutuuka eno waggulu tezinnabakwera nga zikola ki nga zirabika. Kusaba National Executive Committee ekozesa section article 21 section ey'omusanvu enaanuuleko mu wisdom yaabo abaddewo mu NEC bagamba nti emyezi 6 bano gye basabye si gye gyokka gye twetaaga okutuukiriza omulimu guno. Bagamba nti omulimu guno mu bunene bwagwo guyinza kubeera nga gujja kuggwa oba nga ya myaka 3. Kyokka ng'ate era ekimanyikiddwa bulungi nti waliwo omwaka gano munamba kati gwa byakulonda okw'eggwanga okusigaza nga jeema esigadde nga eri ku bazanyi b'ebyobufuzi ab'ensonga oba ogugifulumya evaamu. Kati era abantu abammemba bano basala ne bagamba nti ekitusingira obukulu bagwe okusigala nga jeema ekiri mu bibiina ekyasamba omupiira nga n'ekyo okukifuna kubeera nga mulina abakulembeze national level, mulina abammemba ba parliament, mulina abachairman ba district, mulina abakansala. Kati bagamba mwaka guno focus yaago egenda kubeera ku ekyo. Emyaka giri egiddako emugenda okubeera updating voters register eya jeema era mu mujja okubeera guno nga guvuddeko electoral process ogw'okulonda tugugyeko. Yes, okigenda okusigala nga kitambula mu biseera bino kyekya constitutional amendment. Kubanga abantu abali ku constitutional committee eyo abasingako obungi mbo teri agenda kuleeta bambino byakola ki bajagenda kusigala nga bakola ogwabwe, abalala babeere nga focus yaabwe eri ku kigambo kimu kyakulaba twongeza tutya ku muwendo gw'abakansala, twongeza tutya ku muwendo gw'aba MP okuva ku 1 ogenda ku 10. N'omulala ajja kugamba nti naye mwami Kateregga ne mwami Basaalirwa ne bannammwe bbanga ne mumaze nga mukulembera ekibiina yajja kulaba nga mmwe abalemereddwa nti ekibiina kyandibadde kyetaaga obukulembeze obujja. Kati bwe tusuubiza genda tunonye bakansala lulinga tewabaleeta tuleetebemu lulinga tewabaleeta ani akugamba baadde baagala okuyingira okujja tubadde tulina Pulezidenti Basaalirwa yajja mu bukulembeze nga tulina n'atuleetera member wa parliament yasooka nazzaako member wa parliament Honorable Ssenkyanjo najja netufuna ne district ebukomansimbi era netufuna tebigenda Makindi yagenda wakyanjo netuzaawo obugiri bukomansimbi chairman yaliyo wa jeema twasimba ku kifo ky'obwa MP nebijjanga bwe byajja situyinza kuregulate kandi ababitunenya n'akatono mwali mukutte
bakabatwalako ate mulemedde mu office ekyo si kituufu nti bakatutwalako ekituufu kiri nti tukyali parliamentary party ate ka tulina bakansala bangi kusinga luli tulina bakansalas ebukoma nsimbi naleka bakansala tulina bakansala mulango elango apaki wali bakansala 12 nolwekyo wawaddewo okutambula nga tugenda mu maaso kakati abantu bano ababadde baagala obukulembeze mu kibiina mugenda kukola muti okulaba nga nabo mubayingiza mu sisitimu y'ekibiina wakiri amaanyi ago ge balina olwaleero bagagadde ku maanyi bamemba oba basapoota bakibiina teri abagobye mu kibiina naye obuvunaanyizibwa obuddukanya ekibiina basigale nga bawagira bye baba baagala kwesimbawo tiketi by the way tugenda kukola okugaba tiketi ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga twagala okwewa obudde obuteekerateekera bakandideeti baffe mu budde si buli ayagala kaadi ya jema ogw'omukaaga gwina omusala nga ennaku z'omwezi 30 beziggwako abo tunaba tufunye betujja okugenda nabo ensuring nti bayingira either mu parliament oba mu local government biki bye muteeseteese essaawa eno bigenda okubayamba bye mugenda okukozesa okulaba nga muleeta bakandideeti muleeta nga delegates conference tebaddeewo kubanga mu kulonda kw'ekibiina ebbugumu ly'ekibiina n'eryabakandideeti mwe litandikira ekyo si kituufu ekituufu kiri nti abantu kasa bamanya ki bategedde okubeera nga bakola era kati kyetuliko essaawa eno kyakutegeeza bannajjeema nti nnaku z'omwezi 30 ogw'omukaaga abakandideeti abeesoboddeyo batera okuba nga bamaze okwesowolayo ng'era bakakasiddwa kiwa ekibiina obudde obubateekerateekera abantu abamu be mugamba banoonya relevance bwe baasaba okuteekawo constitutional commission tebajja ate ne bagezaako n'okusabotaginga akakiiko kabadde kagenda nga ba discouraginga bamemba b'ekibiina obutakola ki obutagendayo saagala nnyo nabawa budde kubanga banoonya relevance banoonya abamawulire mubateekeko mu kamera babeeko kyebagamba naye nga tebalina kirungi kibaagaliza ekibiina kubeera nga kikola nga kitambula nejjeema erina bamemba batajagaliza kutambula ate boolekawo enkola ennuŋŋamu n'otandika kupaapaala namawulire nakukola allegations otasobola kubeera nga abawadde ssente oziwaako ekibiina bakitulize kigenze kiweddewo nakyo batandise nno kigeraageranya jeema batandise gigeraageranya ku DP tuteekewo abiri bwe tunaamalirako omwaka guno mujja kutegeera ani eyatunda oba ani yeeteeka ku mudaala yeeteekako price tag value n'abatuufu abatambuza ekibiina kya jeema allegations bakola oluusi bazisiba nnyo ku honorable Basario nti akolagana nnyo ne speaker ati member wa parliament oyagala akolagana nani anasakira atya ekibiina si kusakira atakolagana na speaker ekisobola atya okufuna omukisa okwogera ku floor by the way ne honorable Hussein Kyanjo yali akolagana bulungi nnyo ne honorable Kadaga ne honorable Sekandi ekikulu ekyenjawulo gyama kyali nti abadde n'abakulembeze mu parliament kati bwe tuba tunuulira bonna bookya buli mukulembeze abeera mu parliament abeetaaga era ate okubeera nga akola ki abeekuusakuusaako okubayamba okutambuza emirimu by'eggwanga obutoki awo wennyini wenjagala okukubuuliza ng'omutunuuliza ate webyobufuzi ate omukulembeze lwaki olowooza ebigambo byayalidde baabaguze bakiguze bibuutikira nnyo politics n'ebibiina byaffe ebyobufuzi wano era abantu baffe mabwe yatandika olaga nti ebyo ebyobufuzi ebyakoma nnyo ku ebyo biyalidde naye buli kibiina si bipya ebyo byatandika ffe twabira mu 96 ekyomukusomo bangi kumwa 96 naye ntandise okutegeera obulungi semwogerere mujjukira kati era abadp abo bwe batandika kemiko ezo ne bagitukuba ne bagamba nti mayanja
atwala obululu bw'abasiraamu akolera Museveni, atwala obululu bw'abasiraamu n'Abaganda. Naye kakati wetwogerera kwawuza mu bululu bwa Ssemwogerere. Wetwogerera ababyogera ebitundu kumpi 6 ate ekikwewuunyisa ebiseera ebyo be baali mu UID ate kati ne bali mu bukulembeze. Tegera ebitundu 6 7 abaali batambuza enjogera eyo kakati bali mu kitanda kyekimu ne President Museveni. Kati bodda kubona abajeema sibatwala ng'abantu abali serious kubanga eyombozi ya kumalwa Mayanja waali tafuganga wenaale so nga awamu n'ekyo mu 96 Mayanja yavaayo n'enkola gavumenti gyabukira mpulira n'aba-DP baga nti nayo yali yaabwe eya UPE yali mu manifesto ya Jema. Kakati n'okumwogeza kwaliwo oba abeere minisita waako ekibire naye Guy mu mbeera ze mu bukwata bw'enkola n'agaana kati aweereza abantu. N'olwekyo abo balowooza nti eyo catchword nti era bwe banaakyogera bajja kufuna attention y'abantu. Naye ffe tugenda maaso n'okuweereza ekibiina n'okubeera nga kitambuza situgaana banyambozi ya kumalwa kubeera nga banywa kubanga ebinyumizibwa ku malwa tebiba bya buvunaanyizibwa. Manyi oba oli abaali nnomo oba tali. Yes. Naye ate era Abaganda bo bagamba nti gamba obbi wa mwenge alisanga ku mwenge ate ne bamala ne bagamba obutamiivu tabaagambwa. Bw'omutuma embuzi nti ndeetera ku mbwa genda oleeta embuzi tugibaage ng'osibyewo n'embwa tayinza kuyimbula mbwa. Kituufu kubanga oyagala kakati neddala mu ab'amawulire kati mumpise olw'ebigambo ebyo bitali bya buvunaanyizibwa. Abantu baffe balowooza nti olwokuba tebakyalina mukisa lwayinza kuba nga bawaayo endowooza zaabwe kati boogera ebigambo ebitaliimu bye batasobola bagula ebyo basobole ab'amawulire musobole okuba omwagaanya. Tebalina buvunaanyizibwa ekibiina si bakulembeze bawagizi oluusi balina okuba ne basympathizer naye ne bababira bakulembeze ssemateeka wa Jema tebamutegeera n'objectives ezatandikibwawo Jema tebakola ki bazimanya kubanga singa baali bazitegeera bandibadde tebakola ekyo. Akatebe abaatandika era abazimanya beebongeddeyo. Yes. Ne balabye nti wano tutomera wano tugwa wano tuyimirira. By the way tulina nnyo abantu abo baatandika 2014 okukola ebyobufuzi eby'obuyaaye ne bawambako n'ekitebe naye olw'okubeera ndi basajja bakulu baabasomye basajja basiraamu nebamukomewo kale tukole kaakati tekiyinza kubeera nti nekyekuusa n'ebyobukulembeze bwa basaaliro kuba yali akamala mu gavumenti ya Jema emyaka emeka 4 ne bakola ebifujo balina ensonga zaabwe ziriba za lunaku lulala okubeera nga tuzoogerako naye nga tenja bategeeza naddala bamemba ba Justice Forum nti bendera yaffe tukyagiwanisa waggulu ate ku mulundi guno Mukama Katonda nga yatukulembedde tugenda kubeera n'ababaka basukka ku omu tusobozesa ekibiina kyaffe okubeera nga kigenda mu maaso ate ne mu local government naye tugenda kubeerayo ne bassentebe ne bakansala ab'omuzinzi. Abawagizi b'ekibiina bawulira pulogulaamu y'ekibiina eriko kati n'abasiraamu baagaliza ekisiibo olunaku lwaffe tuluggalewo. Njagala ntwala omukisa mu kutegeeza bamemba b'ekibiina nti ekiseera kino kituliko kaakati kyakukola nnongoosereza mu ssemateeka wa Jema. Waliwo n'abadde confusing ndi kakati ate mwayongereddeawo munangali constitution bwe baba gyamenyeka tetegeeza nti eba evuddewo eba ekyaliwo kati ebimu mbadde ndaba ku mikutu gyaffe naddala ya Jema ng'abamu beeyita n'abalooya basoma bwalooya babalooya bali mu interpretinga ebintu bye batekola ki ebibafuula abantu aba wansi. Ssemateeka babanga alikolwamu ennongoosereza tekitegeeza nti ekibiina tekirina ssemateeka kitegeeza nti tuba tukyatambulira mu era bw'omenya amateeka gennyini
neero lyemindi lyagala okukyusakyusa bwe liba tenninakyusibwa liba likukwata nga temunnagenda mu delegates conference kuyisa ssemateeka akoleddwamu nongosereza omukadde aba akyasitandinga era bakulamula n'olwekyo mujje mujumbire okubeera nga muwaayo endowooza zammwe okulaba ebyo ebinaatwala jema ku ntiko nga biteekebwa mu ssemateeka waffe. Kyokubiri, abantu bonna baagala okwesimba ku tikiti ya jema nja bakubiriza mujjeyo mu expressing interest tumanye waawe tuli na waawe tutali tumanye waawe tuli tusobole okubeera nga tuteekateeka amaanyi gaffe n'enkola ey'okubeera nga tuyambamu abantu baffe abo. Ekyokusatu, abantu baffe abeesimbawo ku independent bw'oteesimbawo ku tikiti ya kibiina ekibiina oba okivuddemu technically kati abantu baffe abamu oba omenye ssemateeka w'ekibiina yenna abantu baffe abamu babadde mu kibiina mu 2016 ne bagenda beesimbawo nga ba independent ate bwe badda tebakola application balowooza nti nno ennyumba y'amalaayo oyingira butunzi naye obaleka ne batambula okubeera obumu naye bwe mutuuka okubeera nti mutaagula ekibiina n'okukyonoona tubajjukiza nti nno mwali mwafumadde ekibiina abalala baafuma 2021 nga tumaze n'obakonderako sitampu ne babaga nti wano olina kubeera independent nabo nabawulidde ne balina ebigambo byeboogera ebitakola kye bitakwatagana olwekyo mbategeeza mwetaaga kukola application okusaba okubeera abamemba b'ekibiina abajjuvu tebalina genda mu DC basobola okugenda mu disciplinary committee bwe kiba nga kyetaagisiza naye ne bakola application ne bagamba munaye twawa abawaluli twagala kuddamu kubeera bammemba obwo nabwo omukisa baanirizibwa. Njagala okwebaza omukisa guno gumpeereddwa okubaako n'ensonga z'entangaaza ku Justice Forum. Mwebale nnyo, mwebale dda. Tetujja kusukkako awo omulabi wa Beg TV twaniriza webale nnyo okutuwagira n'okumanya ebituufu ebitali bya wolokoso na waalaala. Tukuleetera omuntu n'akubulira ekituufu mujjeewo tennamujjawo ekibiina kigenda mu maaso lwaki bayongezaayo ofunye eddagala n'ekikolo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.